eryokubiri. Beesiimye abafu abafiira mu Mukama. Etusoma mu kitabo eky'okubikkulirwa omutwe ogw'14 olunya lw'13. Nze Yowaana nawulira eddoboozi eriva mu ggulu nga ligamba nti, wandiika nti beesiimye abafu abafiira mu Mukama. Mwoyo agamba nti okuva kati bawummulira ddala ku kukola, anti ebikolwa byabwe bibagoberera. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera. N'essanyu tusituke okwaniriza amawulire ag'Evvanjiri. Sitadiyo nga 15. Abayudaaya bangi baali bazze ewa Malita ne Mariya mu lumbe lwa mannyinaabwe. Malita bwe yawulira nga Yesu atuuse, n'agenda okumusisinkana. Mariya ye n'asigala mu nju. Malita n'agamba Yesu nti, ssebo, singa wali wano mwannyinaze tiyandifudde. Naye era na kaakati manyi buli ky'onooba osabye Katonda anaakikuwa. Yesu n'amugamba nti mwannyoko ajja kuzuukira. Malita n'amugamba nti alizuukira ku mazuukiro ag'olunaku olw'oluvannyuma. Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira, nze bulamu. Anzikiriza ne bw'alifa aliba mulamu. Era buli yenna omulamu anzikiriza talifa mirembe gyonna. Ekyo okikkiriza? Ye n'addamu nti weewaawo ssebo, nze nakkiriza dda nga ggwe Kristo, Omwana wa Katonda omulamu, ye ggwe ow'okujja mu nsi muno. Ekigambo ky'Omukama kitusibula amaaso, wegula wafu waffe, wegulamu. Beesiimye nnyo Kristo, abawuliriza by'oyogera ne babituusa ekibaawo muli ekirijja sirimenya yeereddeko ggwe Mukama wange, Mukama wange. Muli ekibaawo muli ekirijja sirimenya yeereddeko. Mariya okuweereza ekitambiro kino. Abooluganda, kitalo nnyo, kitalo ddala. Ekya maama, ekya jjajja, ekya mukwano gwaffe, ekyawooluganda, kati omugenzi Teopista Mukwaya. Njagala okubeebaza okutubeererangawo buli kaseera mu nnaku, mu bitusoomooza, ate era ne mu byessanyu. Olwaleero mugambye katugende tubeerewo. Nsaba mwekubireko mu ngalo. Jjajja Mukwaya bwe yaweza emyaka 80, abaaliwo ne bamutuuza ne bamugamba, jjajja, tusaba tukukolereyo akabaga ak'okusanyuka. N'agaana. Yabuuza ekibuuzo n'agamba nti, njaguza ki nga Mukama abaana bange abasinga abatutte? Bwe najja ne tutuula ne twogera, ne mugamba, jjajja, ensonga lwaki tuteekawo okujaguza kubanga akyakuwadde obulamu. Ne tusiriikirira ne tutandika okumenya bakulu banne ku kyalo kino. Gundi yagenda, ne gundi yagenda, ne gundi yagenda, ng'Omukama akyakubeezezaawo. Kijja kuba nga si kya bwenkanya obutajaguza. Awo n'apondooka ku myaka 81 ne tumunywamu, ne tudigida. Bwe twali awo mu mmisa eyo ne mu kujaguza okwo, twateeka byogere nga tokyabikola ki, nga tokyabiwulira. Era abazzukulu twayogera, abaana baayogera, n'emikwano twakola ki,
twayogera oba olinayo omuntu ebibye bimuwe ng'akyali muki n'alina ezzike lyange bwe tumala emmisa lireete jjajja afunye essanyu agenze mu mativu abazzukulu abafunye graduations tuziridde era waliwo yasembayo okubeera neyali ya graduation kyokka ate agenze okufa nga yeebaza Mukama nti yamuwa omuzzukulu omusasolodooti nti wamwagalira era waabeererawo essanyu lyali lingi ddala. Omukolo gwe tutalidde mu luggya luno munsabire tugufune tetufunyeeyo wampeta yenna abatokobye nnyo. Pawulo oyo yansuubiza era nkyalinda tumusabire wamu n'abalala. Jjajja abadde alina omukwano ogwa nnamaddala. Buli muzzukulu oba buli muntu w'omu maka gano ng'alina emboozi ye. Waliwo omuzzukulu omu gwe sijja kwatuukiriza linnya, maama Nannyaza omugenzi baamuyita ku ssomero ng'omuzzukulu oyo gy'ali. Kiki ekyali kibaddeyo? Omuzzukulu ono yakola effujjo ku ssomero ne bamukwasa oluso ne bamugamba asaawe. Omusomesa yakimugamba mu Luzungu ng'amulaga ennimiro, yamugamba I don't want to see anything green. Kati ono olw'effujjo lye waliwo obulimiro bubeegizi bubiri, akamu kaali ka nnyaanya akalala kaali ka ntula. Naye ng'omusomesa amugambye I don't want to see anything, omuyaaye ono yasaawa buli kimu ne bubeedi n'abusaayiramu. Ne bamusindika ewaka okuleeta omuzadde. Maama n'asindikayo jjajja. Jjajja bwe yatuuka ku ssomero ne bamugamba olw'ekino ky'akoze, ne bamulaga olubimbi lwagenda okulima. Jjajja bwe yatunuulira olubimbi olw'omukwano gw'abadde alina, yagamba omwana tajja kululima, bagende baleete ebintu bye muzzeeyo. Maama agenda okutunula bw'ati nga gwe yatumye ku ssomero atereeza ensonga, omuzzukulu amukomezaawo. N'amugamba luli olubimbi lubadde lunene nnyo, tumunoonyeze essomero eddala. Era bamunoonyeza essomero eddala. Bw'atyo jjajja gwe mukwano gw'abadde alina. Eddiini yabadde agyagala nnyo nnyo nnyo. Era olabira Omukatuliki bwe katukatu ng'ayiseewo nnyo mu ddiini abeera mu gye lya Bikira Maria. Jjajja abadde munnangiza bwe tukikubireko mu ngalo. Nze mbadde musaasira olw'obunafu mu mubiri. Naye Ssaabakristo yaŋŋambye eggulo katose timba nti ne ku Sande eri nga 2 yaliyo ku Kereziya ku myaka egyo era mu bukosefu obwo. Abadde ayagala nnyo emmisa. Bwe mmisa ogyagala. Maama ng'amaze okufa, maama Nannyanzi, twakola olukiiko lw'abantu 3. Nze nga nze ssentebe, omuwanika yali jjajja, omuwandiisi yali Dennis. Ne tusalawo ekintu kino ne tugamba buli nga 6 February lwe yafa tube n'ekitambiro kya mmisa. Ne tusalawo ne tugamba nti okusiba ennyumba eno obutaddako waka, olunno baali balangira nze. Ne bagamba bannange binkwata, ne tukkaanya nti buli luvannyuma lwa myezi 2 tusomawo ekitambiro kyaki ekya mmisa. Era abadde abuuza Dennis faava wamukubidde. Dennis n'amugamba tofaayo, faava agenda kujja. Nga lwategedde nti ngenda kujja ng'akeera nnyo n'akkirira emmanga, abadde atuulawo mu maaso mu bukosefu bwe ng'awaliriza okuyimirira. Ne tugamba jjajja tuula, n'agamba nedda, wano mu mmisa tuba tulina okukola ki? Okuyimirira. Naye ojja kulaba era mu budde bw'okuyimirira nga waliwo abatudde. Amina abooluganda. Nga bwe mbagambye abadde awamba kwaya, era buli mwezi oluvannyuma lwa myezi 2 egyo mbadde mbagambye abadde ategeka ssente ze ez'okusabira abagenzi, ng'awandiika ekitambiro kya mmisa
twatuuka ebyokuwandiika ebitando bya misa ne tubivaako. Akapapula mbadde ntambula nako wano mu misaala yange. Ekiro nabadde nako nindoza bwenkedde ku makya wali empapula zembadde nzigyamu nenkawummuzaako ebbali. Omusazi ziwa tusoma ezo nga tayosa. Abadde abulira abamulirwana omuli Muzeeyi Ssemamba awo, taata waffe Abasemambo, ng'abulira Nnaalongo Simugerere, ng'abulira Mukyala Kyagulanyi, ng'abulira Maama Imelda Namutebi n'abalala ng'abakoonako tugende tusabire abaki abagenzi. Era ng'awulira bulungi nnyo nga muzzukulu, ekyo ekirabo ky'ompadde. Nali nnoonya engeri gye nnyinza okusabiramu abantu bange, naye waakiri buli kaseera ojja ne tubakola ki? Ab'omu famire eno era mbakakasa teri kuzikiza, teri kukola ki? Akikoledde abalala era tujja kukimukolera. Twasalawo okusoma nga 6 maama ng'aweza omwaka kyanga atugendako February. Twasoma ogwokuna, twasoma mu gw'omukaaga, katwasalawo mu mwezi gw'omunaana tetugenda kusoma nga 6, tugenda kusoma nga 10 Augusito. Lwaki? Kubanga Florence Nannyanzi ye yali Florence Laurencia Nannyanzi, ng'olwaleero lwakuza olunaku lw'omutuukirivu we Lawrence. Era olwaleero emisa ebadde egenda kubaayo nga bwe twalagaana, era emisa yeeno. Simanyi lwaki kyazze kityo, naye leero emisa libadde erina okubaayo era ekoze eki? Jjajja namugamba mu misa yasembayo bwe twajja ku kijja wano, ne mugamba jjajja, abagenzi abagalamidde wano ndaba bangi, naye ku misa ze tusoma tusabirako 8, tusabirako 7. Abooluganda waliwo akantu akannuma nga tusabira abagenzi, bamenya amannya gundi ne gundi ne gundi ne gundi ne gundi. Kano akasembayo ke kannuma, n'abalala bonna abatalina abakola ki? N'abalala bonna abatalina abakola ki? Kyokka abatalina ababasabira nga baleka abantu baabwe. Abalya mmere tetuli bantu. Ku bantu 7 jjajja be yabadde asabira, twali tusabira, ne mugamba twongereko abalala mu misa gye tulisoma olwaleero, afuuse namba 8. Afuuse namba 8, ate bwe tugenda okwongereza abo be nali mugambye okukola ki? Okwongerako. Essomo lyaffe erisooka mu kitabo kya Makabeewo tuwulidde nti ekirowoozo ky'okusabira abaafa kirungi era kyakwagala okuki? Jjajja mmusabira. Ekikolwa ky'abadde akolera abalala mu kubasabira, naye tukimukolere ate naye akifunemu empeera. Amiina. Bano baasolooza ssente ne baziweereza e Yerusaalemu. Bo baakola okwabo kwa kusolooza ki? Nga baziweereza e Yerusaalemu. Abakulu b'e Yerusaalemu be bafa abasasolodooti, naffe tukole ogwani? Emisa zensinga okutya, ssente zensinga okutya okuzannyiramu zeze ebitambiro bya misa. Era oli bw'aŋŋamba nti faaba zino za kitambiro kya kusabira bagenzi, zizikola ki? Naye waliyo abazizannyiramu. Waliwo gwe twalinanga nga bamuwa emitwalo 5 agenda asoma ekitambiro kya misa nga bbako 0 yokka. Abo aba awaddeyo mmeka? Omulala bamuwanga 1,000 era 0 nayo n'agikola ki? Aziwaddeyo yawaddeyo naye tezikoze eki? Ze tugenda okufuna olwaleero zigenda kusoma kye tuyita Gregorian Masses. Gregorian Masses teri kuzikiza ennaku 30. Nayongereza na 0 ze mbagambye ez'oluvannyuma lw'emyezi emeka? 2. Essomo eryokubiri litugambye nti bawummudde naye ebikolwa byabwe bye bikola ki? Tusaba jjajja ebikola ebirungi byagenze nabyo bye biba bimukola ki? Bannange ebikola ebirungi by'okola ebigenda okweyimirira mu maaso g'ani? Oyina bimeka? Tujja kusabira fayini naye gwogenze naki? Bikolwa ki ebirungi ebigenda okweyimirira mu maaso g'ani?
Yesu muvanjiri atugambye ng'agamba Marita nti mwannyoko ajja kuzuukira mu bulamu obutakola ki? Kye kituwa essuubi nti ebigambo ebyo abyogere mu mmisa eno n'endala nti jjajja, maama, mukwano gwaffe alizuukira mu bulamu obutakola ki? Akasembayo nakabanyumiza mu mmisa gye twasembayo mu Juni. Bwe nakabanyumiza jjajja n'antunuulira bw'ati. Bwe nakamalaaya kasitole kano n'anyeenya omutwe. Kankabanyumize kasitole kagenda bwe kati. Tiwaliwo faava ng'alina mukwano gwe faaza. Ne bakola akalagaane tuli ba mukwano ku nsi. Naye asooka okufa yasigala ng'asabira munne ebitambiro byaki? Faava n'asomako emmisa ezasooka awo n'afuuka bize. Bannange oluusi tubeera bize ne twerabira n'obulagaane. Faaza bwe yafuuka bize ne wayita omwezi ne wayita ebbanga nga munne tamukoze eki? Tamusabidde. Kati olw'olumu atambula ne Sappule, agenda atambula ku compound. N'agamba kangendeko na wano mu malaalo mpiteyitemu nga nsoma Sappule. Aba ayitamu n'ayita ku malaalo mangi. N'atuuka awamu ekigere ne kigaana okuvaawo. N'asitula okugulu ne kugaana okuvaamu. N'asitula okugulu ne kugaana okukola ki? N'aleekaana ne bajja ne bakuŋŋaana ne bamusikawo ne bamutwala. Bwadde engulu ne bamubulira ebibaddewo n'ajjukira nti bwe yali atuuse awo okugulu we kwesibira munne we baali bamukola ki? We baali bamuteeka. Awo Faava n'addamu amagezi n'ategeera obwa bize n'abuteeka ebbali n'addamu ebitambiro byaki. Nze sijja kulinda kunkwata kugulu. Tubadde tusoma emmisa lwa myezi 2 nga tusabira abalala. Namba 8 ayingiddeko. Agannyabo nze Manuel sigenda kulinda kunkwata ku ki? Abanaatweyungako bajja kutweyungako. Kabakwata amagulu nga sirina gawoza. Kubanga akalagaane nange ne jjajja kaali kakusabira bagenzi paka okutuusa okukola ki? Ye akivuddemu. Baani abakisigaddemu? Ani chairman? Ne Dennis? Chairman akisigaddemu. Chairman era akyerama. Ffe tujja kusigala nga tukola kyekimu. Kye tusigazizza. Kye yali yasigaza olw'abali 7 kye tusigazza ku lw'omunaana kubanga yafuuse namba mmeka? Namba 8. Njagala okubakubiriza buli ofunangayo akadde sabira abatusookayo. Etubale tumaliriza emmisa nga tufunawaawo kakeeke jjajja abadde anywa kafanta oluusi ka Mountain Dew. Kati ka Mountain Dew nno bukateekaawo takyakakola ki? Ka Mountain Dew ka jjajja kasooda misa adde tanywa naye nga bw'akira n'anzikayo ezzike n'aŋŋamba bw'otuuka eyo ng'ofuna mukoonya muzzukulu. Naye nga takola ki? Naye nga kasooda ke kati ke tulina okumuwa kye kitambiro kyaki? Owange gwampuliriza wakoma ddi okusabira abeewo. Olya, onywa, n'obusobozi obulina wakoma ddi okubasabira. Jjajja Teopista otwagadde nnyo, otukoleredde, otuyigiriza, obadde musomesa era omugunjuzi. Tolina n'omu gw'ososodde wadde okumuboola. Katonda awo omwagadde olwanyi masajja. Nga mbakulembeddemu abalala tujja kukusabiranga era tetujja kukwerabira. Omukwano gumulamirembe.
ono akaliga ka Katonda wuuno wajjawo ebibyensi beesiimye abayitiddwa ku mbaga y'akaliga. Sebo bafathers abayimbi baffe n'abakungubazi bannaffe mwenna olunaku lwaleero lwa kitalo buli omu agamba kitalo naye twagala okwebaza ennyo Mukama Katonda olw'obulamu bwa mwannyinaffe ono afudde mu bufunze ennyo mwannyinaffe era nga bwe muwulidde bano bonna be boogera muli bangi naffe tuli bangi tuwerako bannaffe lwakuba nti bali mabega eri wala wafunda naye tubeebaza olwa byonna bye mukoze mwebale kwagala mwannyinaffe mwebale kuwangala naye tweyanzizza nnyo tweyanzeege ne kano kankawogere eyakoogedde yavudde wano nga yagambye nti nze ndi mwana wa wano kiyamaani bw'omutale eyo ekyamazima tunyoleddwamu olwa mwannyinaffe obutamuziika mu bajjajjaabe tetuziikangako muntu yenna wa kika kyaffe waliwo gwe twaziikula emirundi 3 taata Degeya yaziikibwa Muzinda twamaliriza ali ku kijja naye katusabe noono oba oli awo munaamuleeta byebyo bannange tubaagaliza ekiseera ekiddako ekirungi. Bakungubazi bannange engalo ez'amaanyi tugenda kunsonyiwa ssebo atwaliriza omukolo mpadde omukisa naye mbadde nsaba omupeeyo eddakiika ng'emu 2 sooka empe muganda wange kangava asooka abeeko kyagamba abantu ndyoka ensembeyo. Abooluganda Omukama mulungi ekiseera kyonna. Erinnya nze Kangave Fred eyawangulwa mu kalulu akawedde naye ng'ate akyalina essuubi nti 2-3 tali wala. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya jjajjaffe Mukwaya Teopista. Bwe nabadde wano ekiro nabagambye nze natandikira awo Nassale obuyumba obwo obwa Mwami Ntengo ku Kyengera Parents, era wano ssaawa we zaaweranga 7 twasalanga ne tujja ewa jjajja n'atuwa amawolu.
Jjajja abadde Muzaŋŋanda, Bannakyengera, Bannanabaziza, Bannawakimese ne Bannamasanda. Abasenze kuno n'abasangwawo tukoppe ku mpisa eza jjajjaffe ono. Ensangi zino buli omu yeefaako yekka. Bakadde bange sijja kwogera bingi, njagala okwebaza Honorable Mathias Walukaga ate nga mbadde omu ku basitaafu abamusomesa ku Central Lawrence University. Yamaliriza emisomo gye ku Central Lawrence University. Mungu jjajja amulamuze kisa neeyanza nnyo okumpa omukisa guno. Nsonyiwa okusaalimba mu kitundu kyo kwagi wakkirizibwa teri agamba yemani yabakkiriza mwenna gwe ye yasokedde eddala okwogera era banaye Katonda akyusa ebintu. Badde nkyali mmeeya wa Kyengera Town Council ng'ono ndagira mulagire zona mugamba mukwate mu musibe naye obuyinza bwe bukuvaako kati ate yasobola okugamba nti bansibire wano. Katonda akyusa ebintu. Twekwase nnyo ddala olw'okufiirwa mukadde waffe mu kwaya Teopista. Mbadde ndabako olunaku ennaku z'omwezi gwe yafiiridde naye nga siraba nnaku za mwezi gwe yazaalibwa. N'alibadde mbaako bye njogera okusinziira naye era nti muntu mukulu. Twebaza Mukama obulamu bw'asobodde okumuwa n'abeera nga omanyi ekiraga omuntu nti abadde w'abantu era wa mpisa be bantu abangi abazze okumuziika. Ekyo kyokka kikumala okukakasa nti omuntu abadde w'abantu era tumusaaliddwa nnyo. Muganda wange Kangave neeyanziza nga bw'abagambye erinnya lyange nze Samathias Mulumba Walukaga adduka ekibabu Sabasaba eyali mmeeya wa Kyengera Town Council yawummula yabagamba nga ajja nzija ekisanja kimu ate ne mbituukiriza. Kyamaanyi si bwe kyali sirya bigambo byange era bwe muwuliranga kyenjogedde mbakikola ki bakikakasa. Tubadde ne muganda wange Kangave mwebaza bwe mulaba ono yamba basari hafu basari ku Central Lawrence University gyensomye emyaka 3 era katwenjogera wano amwe degree holder. Yes. Nedda bye batujjako luli mu January babikola lwa impunity lwa bannantagambwako. Banakkiriza obagaana teriyo baziyako mu January ate mu Gwokutaano ne mala degree. Kati teriyo mukazi bw'oyinza kuwakanya mu January titoyina lubuto ate mu Gwokutaano n'akola ki azaala. Baali beetaaga senior 6 ande tewaliyo university esobola kukwandimitinga nga toyina senior ki 6. Ono yeyantwala era alina woofiisi eyo. Sebo bampa admission mu bumenyi bw'amateeka. Lwaki university tebagisamoninga negenda yeewozaako olw'okwandimitinga omuntu irigali bumenyi bw'amateeka. Ndoza mbeera mukiraba nti baati amaanyi gaali mangi naye ffe abeekwasa Katonda abatajjasa kkula empulago tumanyi nti essaawa yonna bijja kutuuka ate n'abatujjako munnaye Katonda n'atuyamba ate bo bali bubi nnyo. Abamu babasibira ewaka tebakkirizibwa kuvaawo. Abalala batya n'okujja okuziika tosobola kujja kuziikanga wano. Batya n'abantu bawulira ensonyi. Omanyi amagendo tegakukusika kulira okukusa amagendo otambula omagamaga. Naye kati ffe amanyi tuli genuine tutambula bulungi era nja kutambula nammwe ebbanga lyonna si lwakuba nti oba kalukalijjo baki wabula nze yenkola yange nti ono muganda wange bwe yambikidde Owen ne Richards nabadde ndiho yima mu bidongo nenvaayo ng'ate eggulo nina okuyimba luddawa ebusoga ewaswengere bamwabirabe mu social media. Kati gye nasuze naye nga nina okuvaayo nzije nkola ki nziige ate ngenda kusiya bwenva wano kukola ki era okuyimba. Kiraga nti nze nina kutambulira wamu n'abantu bange ekyala mbeebaza nnyo bannaaye si babanja Bannakyengera mwampa obwa mmeeya ate era mwali musazeewo ne kuba memba palamenti akalugenda ligenda okufuna kalagwangako si babanja kintu n'eki wabula mwe mumbanja okutambula nammwe era mbakakasa nti batulinayiga omukisa kubanga eri mu palamenti wabayo akasente akasingako eno ebbali tibe nali nsuubiza obbakolera nyinza obutabusobola bikola kubanga sina resources naye era akatono ke naabanga nfunye oba mu ndongo
yakujanga tukashalinga ffenna kyemasobodde okukola bakikulaakulanya baluzooki mu busobozi bwange yakujja tukole ki tutambeomu n'ebigambo ebasole banyabo nsaba mukadde waffe omukama amulamuze ekisa paddeyo olubugo lwange lwa 5,000 ono muganda wange ajagala nnyo n'ekinnumya ennyo ntege okusanga ng'oli mu ngatto za kyenvu ekyo kinnumya nnyo tebikwatagala okwagala olukaka nga toli mu ngatto za kyenvu genda kubulira engatto emmyufu wetuvaalo tubanguka wali osobole mukama wankubira wangalire ssaabasajja kabaka wa buganda Asebo ne banyawa Father Kimbwe wampaamu akakisa kamu wano we tuli mu mbeera Doti abantu ba mukama mwenna bakuŋŋaanidde wano ebyo sijja kubiddamu nnyo okugenda ewala erinnya lyange nze Dennis Kayiga nga nze Ssaabasajja gwe yasiima nampa omuluka guno nkumukulemberereko mutubeeresa tukyengera neewuunyiza omutongole wange omumyuka w'omutongole ogenda simanyiddwa n'okuseka nsesiimu omusajja yabeerawo n'abeera ssabakisu b'ekisobeza kino kyonna Masanda Nabaziza n'abeera ssabakisu wa Paris Nabbingo yonna myaka 13 era gwe ngoddeawo butamanyiddwa nze Kayiga Dennis ate nga siwokka ne Lubaga Dinali nga yetutwala wano era nze nabeeranga ssabakisu wayo okuvaala myaka 10 ndi mbantu wano ne Nabbingo Dinali nze tufe twagitandikawo nga nze Ssaabakristu bannange bannaffe abafiiriddwa ab'ennyumba eno bazzukulu bange kitalo nnyo nnyini ddala ekyokufiirwa muwala wange ono kyobuulwa naye yeebala abakuziza bulungi weebale okumwagala mwe abaana awamu n'abazzukulu b'enju eno bakadde baffe abasaaserooti abadde babulambulako mwebale nnyo mwebalire ddala abadde bamuwa amasakalamentu ate nga kisaanidde era najja n'aziikibwa mu bulungi ennyo bw'ati twaya eno emuyimbidde omwana wa wano omugenzi muyalinga nga mwayimbira ali ne muwala we Anet naye n'agiyimbiramu kale n'olwekyo oli omwana wa wano omukulu omugenzi Nanyansi egisooka era kumpi bebagiggulawo naye n'omwana we naye n'agiyingira bwe muwulidde ali e Canada kale n'olwekyo bannakwaya mubadde batuufu mwenna ne muvaayo obuteesogga kipedi mwebale nnyo mwebalire ddala ne bannammwe ekirala nzizaako abantu b'ekitundu kyaffe kino kyenna bwenna abasobodde okujja n'abavudde ebule n'ebweya bannaffe ab'ebuwaya ewa muganda wange Semyoni yali mukulu wange bannaffe kitalo nnyo ate mwebale ebigambo bye mwogedde obulungi mu maka gano njagala okutuuka ku nsonga ne bekubalwisa nnyo obudde bwagenzeeko dda ekikulu kyengenda okubagamba omwezi ogujja Septemba ng'ennaku z'omwezi 16 eggombolola yaffe eya Ssaabagabo tutwala olwalo olwa bonna olw'amasomero twalumala mwebale nnyo amasomero gaffe mwakola bulungi naye olwa bonna buli omu alabe nti alwenyigiramu mu nnyumba yo temubulamu satifikeeti esooka ya mutwalo waggulu tewakoma angenda okumaliriza ne bannange bano abamu bano bemulaba tuli nabo naye kyabulyaza amaanyi abantu bano baweereza kano kekakisenge bafuna nabo okulabika nti mubategeera bulungi tandika erinnya Nalule Anet Christine akiikiridde omutongole Masanda erinnya Ssaalongo Kavumo Muzirango Akabbiro Kasimba omumyuka w'omutongole wa Kyengera Nabaziza Zone erinnya Namulindwa Grace ow'abakyala Masanda erinnya Nayiga Winnie nga nze ntwala ebyobulamu mu muluka guno erinnya Kayongo Esther nga nze nkulya ebyokulima ow'omutongole mu zooni yange y'Nabaziza mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba tukomeawo Ssaabasajja Kabaka awangaale naye tuweeyo ekitiibwa kya Buganda tusitukeko